Mu mwezi gw'okuna omwaka 2016 eggwanga lya South Sudan lyayingizibwa mukago gwa East Africa era nga wetwogerera emyaka giweze 8 kiko okusinziira ku tteeka erifuga omukago guno. Eggwanga liweebwa emyezi 12 okubaga amateeka mu ggwanga eryo agalifuula memba omujjuvu. Kyokka bukyanga South Sudan eyingizibwa mu mukago kizuuliddwa nti South Sudan tebaganga amateeka agalifuula eggwanga erijjuvu, ekitegeeza nti omukago gulirimu mu bukyamu. South Sudan has not domesticated the treaty and therefore any other East African law does not apply at the territory of South Sudan. Kino kireeseewo ebibuuzo mu babaka ba palamenti y'omukago. Kiki ekirina okukolebwa? The Republic of South Sudan in an illegal situation for whatever activity which can be done in South Sudan. Still have East Africans, for example, living in East African countries as aliens and holding alien cards. I am surprised. We are not facilitated to trade because these NTBs, due to lack of harmonization and domestication of the treaty and the various protocols. Kyokka ababaka mu ggwanga lya South Sudan bategeeza nti gavumenti yaabwe yayise embalirira y'ebyensimbi okukola ku nsonga zino, naye kino tekikolebwanga. Far as I remember that South Sudan was allocated a budget for integration, and I'm stand to be corrected in 2018 and 2019, right, Honorable Speaker. Ababaka bagamba newankubadde South Sudan tebaganga mateeka, bannansi ba South Sudan be bakyasinze okukolagana ne bannansi b'amawanga amalala. If there is a country in the East African community that has actually accepted all East Africans to work and to move freely, there's no country in South Sudan. I'm actually telling you this one without fear of contradictions. Kyokka minisita wa Kenya avunaanyizibwa ku nsonga z'omukago ategeezezza nti olukiiko lw'abaminisita lugenda kukwata ensonga zino mu bwangu mu bbanga litasukka myezi 6 okusobola okuzigonjoola. The Council will encourage the Republic of South Sudan to abide with within its treaty obligations, and finally the Council will provide a detailed feedback on the 3 matters in 6 months period. South Sudan si lye lyokka, eggwanga lya Congo ne Somalia lyandyesanga mu kattu ke kamu. Weewaawo gano gakyalina obudde kubanga gaakayingizibwa mu mukago. Jingo Francis, NTV, wane Nairobi, mu Kenya.